kabaka wakwesiga Raila Odinga mu kusoma kwa Semakookiro mu ggwanga erya Kenya okumuyambako okubeera nga amulabirira. Ate Museveni okuteeka abantu mu jjaamu nga balinda ayitewo ku luno kyasusse, era bannayuganda si basanyufu yadde n'akamu. Waliwo munnabyabufuzi MP omu atutegeezezza nti Museveni eggwanga lino si yalifuga era liri mikono gy'abantu balala nnyo. Hassan Kasinje bw'atyo ategeezezza, awakanyizza omuntu omu amutegeezezza nga nti yali akozesa bubi ofiisi ye mu kiseera we yabeerera AIGP, nti yagikozesa bubi ofiisi ye era n'akiwakanya nti ekyo si kituufu yadde n'akamu. Kakati munnange waliwo omupoliisi attiddwa era ng'abantu babadde bakambwe nnyo oluvannyuma lwa munnaabwe okubeera nga afiiridde mu kaduukulu. Mu buufu obwo kankulamuseeko gwe mwenna mpuliriza, gyebaleko gyonna gy'otuusaako engalo. Uganda Tulage nga bulijjo bemikwesese gyendi nnyo. Sooka osubscribinge awo, ate bw'oba tonyiganga notification bell bw'engamba okusubscribinga, bw'oba wasubscribinga ate toddamu. Naye ate oyinza okubeera nga wasubscribinga ate nga tonyiganga notification bell. Wabula bw'oba wakola byombi kiba kitegeeza nti mba ntegeeza abapya abatakikolangako. Osobole okubeera nga munnange ofuna buli mboozi gye tuwanika wano ku Uganda Tulage. Nga bulijjo omusawo gy'ali dokita ali qualified. Mwe mwenna abalina ebirwadde temupooca nabyo jangu just wano ku Uganda Tulage oŋŋambe nti mpa ku nnamba y'omusawo. Dokita ali talented era nze mwenyumirizaamu nnyo kubanga abantu bamuwaddeko obujulizi obwa ddala. Hillside View Apartments gye bali nnyo, bali ku Kasozi Jjanyi ku Church Ntebe Road. Apartments zirimu buli kimu, tolina kiweetaga kubeera nga weetikka. Amasannyalaze weegali tegavaako, wifi weeri yaweereere, security gulugulu kukosa nammwe abakatonya ku kisaawe Entebbe. Transport wali motoka esobola okunona butereevu n'ekutwala wali ku Hillside View Apartments Entebbe Road ku Kasozi Jjanyi okuliraana Church awo wennyini. Osobola okuyiteeka Jansi Ennamulanda oba Ekitende awo wonna amakubo weegali gakutuusa ku Hillside View Apartments. Ate kukosa n'aba Timo Property Consultants Limited gwayagala okugula ettaka, okutunda ettaka, oyagala kugoba ku nsonga za byapa oba kumanya ku nsonga za byapa, oyagala bapunta ab'omulembe oba oyagala bazimbi basobola okukuzimbira muganda wange ennyumba ey'ekirooto kyo. Era balina ne graders ezisobola okubeera nga zikuyambako, graders okubeera nga zisenda ettaka bwonna munnange wobeera opatanye nabo. Timo Property Consultants Limited bye basaale mu nsonga eyo. Kale munnange twolekere ekyatuleese munnange. Kabaka Donald Muwenda Mutebi owookubiri, omanyi waliwo omuntu yabadde agamba kakati ate lwaki mwogera Semakookiro gyagenda okubeera. Kitegeeza tulina okubeera nga twogera ate okimanya abantu wano bajja tandika okuwooza Semakookiro aliwa mwamutwalawa. Kakati munnange Kabaka Donald Muwenda Mutebi owookubiri bw'atyo asabye mukwano gwe Munnakenya Raila Odinga okulabirira Semakookiro, era nti bino byonna kwegamba tuzza okubeera nga tubimanya nti Kabaka obuvunaanyizibwa ayagala okubeera nga ate abukwasa mukwano gwe Raila Odinga mu nkwatagana gy'alina naye ku nsonga eyo. Kabaka owa Buganda Donald Muwenda Mutebi owookubiri munnange kigambibwa okuba nti mu kasirise oba mu kyama, naye kati tekikyali kyama, nti yamaze dde okubeera nga akontakitinga political leader wali e Kenya Raila Odinga, era nga bino byabaddewo omwezi oguyise ogwokusatu, era ng'ayagala amuyambeko okusobola okubeera nga akwasaganya ensonga za Semakookiro ng'ali ku misomo saidi zeeyo mu ggwanga erya Kenya. Ensonda ezeesigika okuva wali mu Bwakabaka bwa Buganda, bano batutegeeza nti Council Apollo Nelson Makubuya ono munnange nga advisor gwe beesiga obulungi bw'atyo yasitula n'agenda e Nairobi mu buntu okubeera nga
asaba Raila Odinga era nga ono mukwano nnyo gwa Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owokubiri nga amusaba abeere nga ateeka eriiso ku Ssemakookiro Prince Richard Ssemakookiro era nga munnange bwakwasaganya emisomo gye mu ssomero erimu eriri mu kibuga Nairobi era nga munnange omulangira ono omuto mu myaka ennyo bwe batyo nga bali mu kumuteekateeka mu by'okusoma bwe batyawo e Kenya. Ssemakookiro asuubira okuba nti ate ajja kweyongerayo mu misomo United Kingdom gy'agenda okubeera nga bw'avaawo gye yeeyongera era nga eno munnange gy'agenda okubeera ng'akwasaganyiza emisomo nga atambulira mu bigere ebya jjajjaawe Ssekabaka Sir Edward Luwangula Muteesa owokubiri. Ono naye nga yali muyizi yasomerako Cambridge University 1940 emyaka egyo 1940 yasomerayo okwo. Kakati munnange Kenya gye balonda okubeera nga gye batandikira gy'abeera atandikira emisomo kubanga nti eno waliyo essomero eddungi ennyo ndowooza mwayinza okubeera nga ate bw'avaawo aba asobola okubeera nga ate emisomo ebongereza agikwasaganya bulungi ennyo. Kati Odinga bwe bati gwe bakwasizza yali Prime Minister owa Kenya okusobola okubeera nga munnange akwasaganya ensonga eyo ng'ayambako taata wa Ssemakookiro era nga ye Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi owokubiri. Kakati essomero tebalitubuulidde essomero ki era tekyetaagisa kubeera nga tulirimanya oluvannyuma era Kabaka okubeera nga yasazeewo Odinga yaba amuyambako nti bano balina enkolagana ey'amaanyi era nga erudde ebbanga wakati w'ababiri bano. Kakati kino munnange okusinziira nga bwe kiri Kabaka ayagala mutabani we okubeera nga atambulira mu mpisa era nga ali ku mutendero gw'ensi yonna ng'era kitaawe bwali oboolyawo ne jjajjaawe. Museveni bw'atyo ng'atuteekamu jjaamu naye ffe yamututeekateekamu dda ne twetamwa. Kakati munnange okusinziira ku byabaddewo State House staff areactinze mu kuddamu ku nsonga ejiri Museveni okubeera nti munnange yatadde abantu mu jjaamu okumala essaawa 2. Munnamawulire owa Daily Monitor ayitibwa Gabriel Bule yakivumiridde nnyo ekya Gen. Museveni okubeera nti yabatadde mu jjaamu essaawa 2 abantu nga batudde mu jjaamu era bwe bati abantu ne bakira omutimbagano ku platforms ez'enjawulo okwo kwabadde ne munnamawulire Crispus Bule n'ategeeza nti naye kennyini yabadde mu jjaamu okumala essaawa 2 era nga enguudo zaggaddwa nga balinda Gen. Museveni konvoyi y'embu eyitewo. Kakati bw'obubaka bwe yatadde ku mukutu gwe gwa X Bule bw'atyo yasharinze ne ka vidiyo ng'emmotoka zonna ziri stuck mu jjaamu nga Museveni balinze ayitewo ate bw'aba ayitawo nno n'amasimu gavaako bannange omusajja oba atyaki. Kakati munenga amaze okubeera nga apositinga abantu bangi batandise okubeera nga bakyogerako abamu nga bagamba pulezidenti waffe alina okubeera protected era alina okubeera protected from what? Kale munnange ng'amaze okubeera nga ateekayo obubaka obwo ku mukutu ogwa X mu kwemulugunya. Kakati awo online editor for State House Nelson Bwire Kapo naye munnange n'amuddamu. Kakati ono online editor for State House Nelson Bwire Kapo yagambye nti Museveni oba president bwetasobola kulangirira kubanga Bule yabaddaga nti Museveni yalibadde alangirira
before nti ngenda kuyita wano na wano abantu ne batambula either kiro oba ku makyajjo okwewala okubeera awo nga balinze omuntu ali ku bibye. Era abantu abamu bagamba nti oba oli awo nti Museveni aba akyalina meetings nga abantu bo bagaddewo dda enguudo nga batanzodde okubeera nga baziggalawo ng'ate alinayo ne meeting. Naye kakati ono munnaye nga bwe nkutegeezezza Bwire Kapo okuva mu State House Nelson atutegeezezza n'atugamba nti embeera okuleka mpozi nga ebadde teyeetegekeddwa naye ebiseera ebisinga obungi enguudo Museveni kwatambulira zimanyikiddwa era nga kisinziira ku programming bo naye tebatera kubeera nga basukka eddakiika 15 naye nti wabaddewo ekizibu wabaddewo ekizibu so nga ate mbu tebasobola kubeera nga balangirira nti General Museveni agenda kuyitira wano oba wali tekisoboka olwa security mbu oba oli awo bayinza okutegayo okuba bannayuganda ne bamutega niffe batugamba tulina Butida nawo nti Butida buze tulina wano enanga si bwate bwe yagaba mu campaign n'akalulu ka 2021 n'ebiseera ebyaddakaawo bye baakwata abaana baali bookya bagamba baali bakuba petrol bombs ku motoka za gavumenti bye baaleeta bye baali balwanyisa aba opposition zaali Butida. Mujjukira bulungi nnyo Butida nabuno obugundi bwa Rabba Band mwe bateeka okupapula abaana abato ne bakuba amasasi ne baleeta mpozi oba ensalawo nakasaali tekaalimu kuba mwalimu Butida ze zaalimu oba n'envuumuulo bannange ezakuba Goliath. Kakati abamu bagamba Museveni yali badde akozesa chopper akozesa helicopter okusinga okubeera nti asiba emmotoka kubanga abantu balina ebyokukola ate si yabateera ekyokulya ku mmeeza naye yatugamba akolerera famire ye n'abaana be n'abazzukulu be naffe atuleka aleme tuteeka mu jjaamu ffenna tubeere mu jjaamu naye ajjaamu beeremu bwekiba nga jjaamu waali so si kutusiba kubanga yatukakasa nti talina gwakolerera ku bannayuganda bonna ebizibu bye bibye yateri yamuyambako nakujja mu buyinza kitegeeza ali bibye naffe atuleke tubeere byaffe. Kakati era mu bufu bwe bumu wabaddewo omubaka wa palamenti yategeeza n'agamba nti mwe mukyalaba General Museveni oyo naye eggwanga lino lyamuva dda mu ngalo lifugibwa abantu ab'enjawulo. Ono nno mubaka owa Soroti City West Jonathan Ebwaru yategeezeza n'agamba nti okusinziira ku leadership structure wano mu Uganda agamba nti General Museveni si a sole person in charge of the country nti eggwanga talifuga yekka naye kino tuze nga tukyogera kubanga tulaba muhoozi engeri gy'asalawo ne influence ye Gino Salimu Sale abo bonna basalawo ati bagamba ne Mama Janet naye kennyini nti sebo naye ntabako. Akati munnange ono yakakasiza n'agamba nti obukulembeze wano mu Uganda bugabaniddwa mu bantu ab'enjawulo mu groups ez'enjawulo. General Museveni si ye yekka era n'agamba nti nno takyali bwanga terimukyamuli mu mitambo lyamuvaamu dda lifugibwa abantu ab'enjawulo era ng'agamba nti abantu bano ab'enjawulo abamu bali mu magye abalala bayinza okuba bannamagye naye nga tebali mu magye butereevu family members era kwegamba njagala mukimanye era nange nkikkiriza bwatyo byategeezezza naye nga ekituufu kiri nti Museveni eggwanga si yalifu. Kale newankubadde nga abantu abamu bagamba nti temutegeera ntambuza ya Museveni ya mirimu Museveni mugezi nnyo ye alina engeri gy'akwasaganyamu ebintu naye nga ekituufu okusinziira ku biriwo era nga bwatugamba nti ye buli kaseera abeera tamanyi kiba kitegeeza nti waliwo abasalawo era nga tamanyi. Kakati munnange nga tuvuddeyo tuddeko ate mu poliisi kakati retired AIGP Hassan Kasenje areactinze oluvannyuma lw'abantu okumwakyuzinga nti yakozesa bubi ofiisi ye ebiseera biri nga akyali mu active service. Ono nno munnange former Uganda Police CPC Hassan Kasenje yeeganye
ebimusibwako agamba nti bamusibako matu ga mbuzi kumuli isango nti yabusinga nga office nga akyali mu active service. Era bino byonna munnange ku mukutu ogwa X nga bulijjo kwebiri, kubanga wabaddewo omuntu omu amanyikiddwa nga Mr. Hashtag. Ono ye yavuddeyo okubeera nga atuwa bwino ku butya Hassan Kasinje bwe yakozesa obubi office ye. Kati ono agamba nti ye yali ne mukwano gwe era nti bano bakwatibwa ne basibwa Kira station, bano ne bakubwa bubi nnyo mbu Ossi eyabaataakinga, ensonga eyabakwasa mbu Ossi yabaataakinga ng'ali mu ngoye eza bulijjo, kati najja pistol nga yagala okubeera ng'abakuba baali kyanja. Kati bakwatibwa mu mbeera efaanaganako bwetyo. Kati bwe babatwala mu kaduukulu, bwe bamuyingiza mu kaduukulu n'essimu ye mu butanwa. Kakati bw'aba ali mu kaduukulu bw'atyo n'akkira omukutu gwe ogwa Twitter n'atandika okubeera nga ayagala okufuna obuyambi. Kakati nti mu kiseera ekyo yalina gurupu gye yalimu era nga yalina bulungi nnyo omukutu gwa Kasinje ng'agumanyi, bw'atyo n'amusheyaringira n'amugamba ne tuli eno bino na bino ndi mu kaduukulu. Munnange mbu ekyatuukawo ng'amaze okukola bw'atyo, ekiro kyennyini awo ne bayita parade eya OCCID ne ba DPC ne DPC. Era mbu afande Steven mbu yali Ossi mu kiseera ekyo. Munnange olwo ne batandika okubeera nga babateeka ku nninga ani yakkiriza omusibe okubeera nga abeera n'essimu mu kaduukulu. Era bwe batyo ne bamukwata ne bamukako okubeera nga adiriitinga zi posts ze yali ataddeyo, ne bawamba n'essimu ye, ne batandika okubeera nga bagikebera obumenyi bw'amateeka paka lwe yateebwa. Era agamba nti baasibwa okumala wiiki nnamba nga bali wali ekira. Ate ng'agamba nti Kasinje ye yali Twitter president waabwe. Kati Kasinje ng'amaze okubeera ng'ategeera ebyo okubiraba ku mutimbagano, yavuddeyo n'agamba nti ebyo byonna bifumbe bufumbi, n'amukyalenjinga mbu okulaga linki ya post eyo oba ne snapshot. N'agamba nti ye tajjukira era takiwuliranga nako ekintu kifaanaganako bwe kityo. N'amugamba nti munnange weetaase okuswala, njagala opostinga link eya chat eyo tukakase ddala nti wakola kino. Naye twakugambye nti babidiriitinga post bagidiriitinga n'ebirala. Kali awo simanyi ababeera ku mutimbagano bamumanyi bakabaka baagwo, naye abantu be tebamunenyezza nnyo okubeera nti yali mulagajjavu okubeera ng'ayingira mu poliisi n'essimu, kubanga essimu eyinza okukozesebwa nga explosive. Naye kati yeba security ya poliisi so si ya muntu. Gwe omuntu ali mu kkomera oba weetaaga okwogera n'abantu bo era onoonya kutaasa kuva mu ki, kubanga era ebyo bikolebwa abatujju. Naye nga amasimu ate era abasirikale bennyini kisinziira ku kkomera ly'olimu. Naye gano amakomera ntibakuttaawo nti bakusuubira okuvayo nga togeze na mu kkooti, batera okubawa ku masimu gaabwe ne boyogerirako ne bagazzaayo bwe batyo, kubanga babeera jjukira babaagalamu akasente, bakuwa essimu yo ng'okubira abantu bo nga bajja nga bo bayoola. Bwekityo bwe kiba ku poliisi zino eza bulijjo wano. Kagambe nga mu nsibe y'oku poliisi ng'okyali awo obayinza okubeera police bond nga tebannaba kubeera nga bakutwala mu kkooti. Ebiseera ebisinga obungi abasibe bamanyi okubawaayo ku masimu gaabwe. Kimenya amateeka ndowooza, naye ndowooza olw'okuba nti nabo babeera babakutte nga n'ekigendererwa kimanyikiddwa bulungi nnyo nti bano baakukamamuko ku kasente. Kakati essimu osobola okubeera nayo era babeera nazo, era n'abasirikale be bakyajingira. Kakati munnange era mu busungu obufaanaganako bwe butyo waliwo omupoliisi eyattiddwa. Abantu ababadde beekyaye poliisi ofiisi ono yattiddwa, bamuttidde mu kukungubaga wali e Ibanda.
ono nno munnange alina emyaka 28 police officer alina emyaka 28 yakubiddwa abantu ababadde abakambwe ennyo olunaku lwa Sande bwe yabadde nga ali ku duty mu kukungubaga Ibanda district. Kati incident eno yabaddewo mu kukungubaga wamu n'okuziika okwa Kahanjire Lazarus omugenzi, era nti ono yabadde omu ku basibe era yafiidde mu Kaduukulu Nyabuhiche government prison. Kati omugenzi officer omugenzi tumutegedde nti abadde ku namba 75290 police constable owa PC era nga amanya ye Chemongezi Suleiman, era nga ono yalumbiddwa naye nga abadde musirikale ku Bisheshe police station wali Ibanda district. Yalumbiddwa n'akubwa n'attibwa. Kati kusinziira mune ku SP Samson Kasasira agamba nti ono wa Ruiz region police spokesperson agamba PC Suleiman babadde bamudeployinze okubeera nga providing security mu kukungubaga kwa Kahanjire Lazarus. Kahanjire ono bamutwala ku remand ku musango ogw'okugezaako kutoba attempted murder nga fayiro gyeri bulungi nnyo ku poliisi, era nti kigambibwa okuba nti ensonga eyamusibya ku musango ogwo gwa attempted murder nti zaali nkayana za ttaka wakati wa famire ya Mbabazi Vincent wamu ne baganda be. Kakati SP Kasasira n'atugamba nti PC Suleiman bwe yatuuse mu kukungubaga bakoligi be babadde tebannabakubira nga batuuka naye kati abantu ababadde abakambwe ennyo abagambibwa okuba nti babadde baganda oba b'enganda z'omugenzi bwe bati munnange ne bamulumba nga baga nti poliisi yerina obuvunaanyizibwa oba yerina okuvunaanibwa ku nsonga z'okufa kw'omuntu waabwe Kahanjire. Kati munnange biga nti yafiidde mu Kaduukulu. Poliisi oluvannyuma bwetyo neetandika okubeera nga respondinga era bali mu kunoonya abaakoze ekikolwa ekyo mu bukambwe. Kwegamba ebiseera ebisinga obungi poliisi n'abantu omukwano gwaggwawo. Luli baatugamba nga yamba poliisi naye ekuyambye, naye kakati essaawa eno mugende nga yamba poliisi ozze omusango bakati gwabeera suspect number 1 era oyinza okwesanga oli kugwa mundu. Leeta emundu tubuulire gyeri, naye ng'ate ggwe abadde agezaako kuyamba poliisi esobole okutegeera ekkubo kiri ekwata mu kunoonyereza emisango mu kulwanyisa emisango. Alright, sigenda kusukkawo nnyo wano era kamba siibulire wano tusinkane mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda At Large nga bulijjo. Mukama Katonda abakuume.